Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno omutandisi w'ekibiina ki National NUP Platform Moses Kibalama yatuuza olukuŋŋaana lw'abakulembeze b'ekibiina kino oba giyite Delegates Conference mu bitundu by'e Lubaga n'abategeeza ng'endagaano eyakolebwa n'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yaggwako dda nga mu bimu bye bakkiriziganyako mu ndagaano eno Kyagulanyi yabivaako dda. Mu lukuŋŋaana luno lwetabwamu abantu abasoma mu 105 Moses Kibalama wamu ne Paulo Simbwa Nkonge mwe baasinziira ne bayiwa akakiiko k'ekibiina kino omuli omwogezi waakyo Joel Ssenyonyi wamu ne ssaabawandiisi Lois Rubongoya. Ani abateekawo okulondebwa balina okulondebwa mu Delegates Conference. Okusinziira kwe yalondibwa ng'omwogezi w'ekibiina kino omujja Gideon Tugume, ensonga zino azoogerako bw'ate. Mwami Kibalama yayogedde mu lukiiko n'agamba nti nze sikwatanga ssente za Kyagulanyi era simuguzanga, era nze nakwata ekibiina n'enkimuwa ng'amanyi nti agenda kikozesa bulungi okwesimbawo. Gideon Tugume Delta TV musanze bweyogerere mu bbuto n'alutegeeza nti endagaano eyakolebwa wakati wa Kyagulanyi Ssentamu ne Moses Kibalama, Kyagulanyi yalinanga okutuuza enkiiko z'abakulembeze b'ekibiina oba Delegates Conference wabula tayitangayo n'olumu. Wakolebwawo endagaano nga ya mwaka gumu era nga endagaano eyo eraga nti singa n'abaako kyalina okukola mu kibiina oba mu linnya ly'ekibiina alina okwebuuza ku lukiiko olukulu olwa SEC. Twagala kubategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tabeerangako memba wa NUP mu butongole era tabeerangako mu register ey'ekibiina. Endagaano ze tulabyeko ziraga nti Kyagulanyi yalinanga okwebuuza ku mutandisi w'ekibiina kino afunenga okuwabulwa nga na kino teyakikola olwo ekibiina n'atandika okukikulembera nga bw'ayagala. Era endagaano zino ziraga nti Kyagulanyi yali wa kukozesa National NUP Platform ng'ekibiina okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga oluvannyuma ekibiina kiddiza nnyini kyo ekintu ky'ataakola. Ye yajja ng'owa People Power n'akola endagaano n'ekibiina kya NUP okubaako kumuwa okumukiriza okwesimba okuwa pulezidenti ng'akozesa ekibiina. Wabula eri abo abayitya ku kkaadi y'ekibiina kino okulya akalulu basabiddwa okuzzaayo kkaadi zino okubazaggwako dda ate akikole bano bamulabudde. Kubanga Kyagulanyi singa mu kaseera ako n'endagaano eri ng'ekyatambula yaleeta amannya ago ne gayingizibwa mu register ne bafuna kkaadi ez'ekibiina nga SEC yemaze okuziyisa, abantu abo bandibaddeyo era twabawadde weeks 2 buli eyeesimbawo ng'agamba yagendera ku NUP ajje ku kitebe yeewandiise afune kkaadi entuufu. Bano bagamba ekibiina ki NUP kyakola omukago n'ekisinde kya People Power kyokka oluvannyuma endagaano eyakolebwa n'etyoboolwa. Mu lukiiko lwe lumu Kyagulanyi yalondeddwa nga minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga nti kuba gy'abadde asiiba. Kati bano baagala ensimbi zonna ezibadde zikuŋŋaanyizibwa mu linnya ly'ekibiina ziteekebwe ku akawunta yaakyo. Mu birala ebyakkaanyiziddwako kwe kuwandiikira gavumenti era nti bano bamaze dda okuwandiikira bekikwatako eyimbula abasibe bonna bali ku misango gy'ebyobufuzi. Ebintu byakoze bingi eby'enjawulo ne bagenda mu gavumenti ne bafuna ssente obuwumbi 3 mu miliyoni 4 ne baddamu ne bafuna akawumbi kamu miliyoni 2 nga tebategeeza kibiina ssente zaaki era zikola ki. Tetaffe tetumanyi, kibiina tekimanyi. Bano bagamba nti tebamanyi na muwendo gw'ababaka ba Paalamenti abali ku kkaadi ya NUP kuba buli kimu bakigootaanya. Kaweefube waffe w'okwogerako n'omwogezi w'ekibiina kino amanyiddwa nga ye Joel Ssenyonyi akyagudde butaka olw'okukuba essimu ze zimanyiddwa obulungi nga tazikwata. Ye kansala w'e Makindye ku lukiiko lwa disitulikiti wa Kiso Kannamwangi Abbas ng'ono yayitya ku kkaadi ya NUP ensonga zino azitaputa bubwe. Omanyi Uganda y'ensi ejjudde saakasi bwe wabeerawo okunyigirizibwa mu nsi baleetawo bingi ebyogerwa n'emboozi okujja abantu ku mulamwa. Naye nze nsaba abakulembeze ba National NUP Platform tugenda ku pulezidenti wange nti essaawa eno tukkize nti Uganda eri mu kunyigirizibwa. Tibataddewo embeera okujja abantu bannayuganda ku mulamwa tuddukire ku nsonga y'okutaasa ekibiina. Abbas agamba nti kino kyandibanga kipange bupanzi era nti kigendeddwamu okujja bannayuganda ku mulamwa ogw'okulondoola ebyo ebibaluma. So kino ekikulyetingiddwawo kujja abantu ku mulamwa batandika okudibetinga ku National NUP Platform. Naye ng'olwaleero omulamwa ogunyigiriza eggwanga si National NUP Platform. Ekinyigiriza eggwanga bwe bukulembeze obuliwo emiwendo gy'ebintu egirinnya. Ku nsonga y'okuzzaayo kkaadi y'ekibiina Abbas agamba tasobola kugizzaayo okuggyako nga ssaabawandiisi w'ekibiina kino Lois Rubongoya yalagidde. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulu.